wano muwana wana oyo omukazi yeekabye amaziga g'ekirogo oyo omukazi avaayo natandika okunvuma watalina nsonga amazima gali teyanyumye simanyi saamusiimye galubindi saazisiimye simanyi abalongo bange bakoze batya n'ensekere zirina abalongo n'embwa zizaala abalongo tebakyalina vali mwe kenyini mwamalamu abalongo vali yogera ebintu byewakola omusajja tobimanyi tomanyi byewakola musajja tomanyi bemwagenda ku DNA byewakola omusajja okakasa tobimanyi oba oyagala aveeyo agambe ensi omusajja gwe weesibako bamutwala dde omwaka gumu n'ekitundu okimanyi bulungi toli naye okimanyi bulungi omwaka gumu n'ekitundu omusajja akuva dda mu ngalo n'omuwala gwe yawasa omumanyi kyazitowa n'ekyayi ne famire ye Mama Fina gwe weekokola gwe swaitaani gwe lukazi gwe olukadde olwakula ng'embalaasi otono wansi waggulu lunene olulinga sweet bomb Mama Fina gw'ovuma gw'omanyiira gw'oyagala okuvumisa abantu naye bano bana bamalaaya bakunkumuka busa bavudde bamanyira Mama Fina. Mama Fina ye yakuwasa n'akwata ssente ze mu mpeke obukadde n'obukadde obusuka mu 10 ne bakuwasa. Lozeti yakola nga mulamu wo ye yakuwa n'ekimuli. Lozeti wa Mama Fina ye yakuwa ekimuli ku mukolo. Wavano da mu public n'ogamba tolina musajja gwo kennyini ensobi zo zeekolera kajja wano kakalambala kaleega ebimwe bibi kannamukadde kano. Mama Fina eyaziika kitaawo zonna ssente zaziika kitaawo obukadde n'obukadde n'okumujjanjaba ssente zamuteekangamu tovangayo n'omwogerako kigambo kirungi okuleka okumuvumisa ensi yonna. Lutalo lwa Fulfiga ne Antela simanyi oba luligwadde naye nga yeeyongera okuba nga amusabula era ndowooza muwulidde mu bigambo bye. Ate tubadde tukyali awo n'atuleetera omuku wa Frank Gashumba twogera ku boyfriend omupiira owa Shira. Waluddeko Uncle Frank ng'ayumba bagambye tamumanyi ne ku mukolo twaliyo naye ne ku mukolo gwa Frank twalina ebidandi walabeko Uncle Frank ng'amwogerako amanyi omwana we bwali wagumu ali ku mutto Sira Gasumba gwoyite emmere abeera watali mutto bamuyise Alexandra Bidande. Alexandra stock on pia new faces new ideas bana abato balina sente va ku biri byemwe riyanteka mu motoka ye yansanga ekifo kiba kitaani ye bannange ebifo ebbeeyi mbiera bino byekiri eyo korolo bantwala n'endya emmere gye n'endya ne kamali gwe sisobola bandise ebintu bannange baali niyo nani baali ne Miki ne bandise ebintu ebyebeeyi katono mpame eyo kamula ni nasabanga ebintu simanyi manya ne bagamba onsabire yo mbyentegeera nga taliyo byentegeera bino tuli eno makinde tebiriyo nasaba buli ebintu n'endi ebintu nga buli oba bandisa n'ebinyonyo banalya n'emisota oba nalya ennyama y'obuminzo simanyi bye nalya n'entandika okuddukana ebintu bya bbeeyi nnyo ne bagamba sente singa mpadde mpe bampa $1 oba bampa $1 emitwalo emeka ne mbaviira n'abaddukanako naye ebya Fulfiga tebigwayo nga yatandise okunyumya naye nga byonna bigenda mu maaso tudde ku nsonga za Gloria ne Rwiraiti oluvannyuma lw'okubanga intaneti yakutte omuliro kati Gloria avuddeyo kwetonda agamba bigambo byayogedde yabadde binene nnyo era byabadde tebisaana. Public apology. Good morning, guys. So I woke up to so many messages and so many phone calls from so many different people. Kubyabaddewo yesterday night. So abatategedde what happened yesterday night. I am going to take you back. So I had an altercation. First of all, n'omuwala omu gwe bayita Luwilite ku app eno. So guys, the genesis of all this, nali kubyange nga nkola mirimu gyange as usual, and then abaana ne batandika okuntaginga mu live ey'omuwala oyo Luwilite nga akumye live anvuma omuwala oyo ng'agamba abantu nti nze namukubira essimu ne musaba emitwalo 10 egy'okunywa bbiya. N'atakoma okwo n'agamba mbu nze namukubira essimu mbu nga omusajja owange ankubye nga siina wakulaga ne musaba Luwilite ansuze. Ladies and gentlemen, for starters,
ndayira mu mazima aga Katonda mugulunga Mukama ndaba nga Mukama bwemba nali nkubidde ku Luwirite essimu nga musaba sente oba nga musaba wokusula Mukama nsaba otwala abaana bange banzijeko nange kenyini onzije mu nsimu no kendeeza obulamu bwange Mukama nzijako omwami wange nzijako family ndeka oba mu nsi nsigale mu nga ndi bw'omu mbonebone Mukama nkuba omuggo omunene. Guys, I ignored that girl. Nensirika nakola live ezokumukumu omuwala nga nvuma buli lunaku omuwala simulabangako sirina kye nali mukoze nzi sikola content avuma abantu sikola content avola abantu nekwatira kipa kyange kya bia nekolera sente zange you know omuwala nanemerako bannange omuwala akoledde bilive ebyenjawulo omuwala nvuma enkya neggulo you know nensirika eggulo nabadde ndi ku live still. Because first of all, bwamala okwogera ebintu ebyo ku live mu butuufu nayisibwa bubi nengenda ku biography ye abamanyi bayo ku page y'omuntu kubirako ennamba ye y'essimu kubanga of course ndowooza alina bakubira obulango so nensangako ennamba ye y'essimu nenjagala mukubira essimu mugambe hey man nkulabye okoze live nema nali nkukubidde ku ssimu. Guys, omuwala switchinga off blockinga ningenda ku WhatsApp ngezeko kwogera ne man what's going on nangamba ina nechi because mu live ye yagamba aina ya recordinga mbunga musaba sente mbwera na playingira mune bakwano bene baseka ne mugamba bannange okay release the audios ngokusaba sente bannange you know kye yakola ya blockinga nagenda nakoma live buto namvuma. Guys, namvuma kwegamba nanemezaamu Luwirite nali nkukoze eki sikulabanga ko tondabanga ko what is it omwana nakuvuma enkya neggulu nakuvuma leero nakuvuma enkya nakuvuma the other day like what is it what's wrong with you nali nkukoze eki gwe. Well, so this is what happened yesterday. Yasanze ku live mu butuufu ku busungu bwembadde mwinako bwembadde nsirikidde nabadde forced okwogera ebintu ebigambo namokodde agagambo nage gesimenje gavudde mu busungu nalemereddwa okufuga obusungu bwange nalemereddwa as a human being but nange guys I am also human I'm only human nange siri malaika nalemereddwa I failed as a person. I saw all those comments of people saying ogera gagambo mu maso g'omwana we you pity she's a mother. Yeah, I am a mother and I was hurt. I mean, I'm so disappointed in myself. My apologies to all of you, my family. Mwena been disappointing my workmates, my bosses. This is not me, guys. I failed myself as well. Luwirite nsaba Mukama akunsasulire. I want God to pay you. I want God to pay you. Mukama chinkolere. Guys, I'm so disappointed in me too. But most importantly, mwena nsaba kunsonyiwa. I am really a very jolly and happy person. I rarely ndwa ova mu mbeera. Neba ne mulimu omuntu akuwayiriza ate nakulemerako ate nakusiibako, you know. Luwirite sina kye nali nkukoze. Sirina any problem with you. I don't know where all this started. Simanyi buzibu bwo. Yeah. So you have forced me to get to a point of damaging my reputation, of damaging akanya kanga katono kenyinza okuba nga nkoze. Aba muyinza okuba mu kiraba, aba muyinza okuba mu kiraba. But nsaba kunsonyiwa bannayuganda mwenna. Nayogedde agagambo nange nkedde ku makya netya. Naye nasindikiriziddwa oyo omuwala ne Luwirite enensi esasula. I'm going to tell you this. So, I read so many comments ez'abantu abamu abagamba olaba waito neyingiza mu nsonga za mirembe nga bino natabikutuukako. Guys, I want you all abantu abasinga simanyi oba simanyi butya bwe mutegeera naye I can tell you this nti nze natandika okukola ku MBC TV ng'obufumbo bwa mirembe n'ensambya bwaggwawo dda era nali nkimanyi nti bwaggwawo. So n'ensonga eza nsomesa ekibaluwa ekyo weziri
you know, sirina bufumbo bwa muntu bwe nayingiramu, sirina bufumbo bwe nayonoona nabusanga n'okubeerawo tebuliiwo. And also then ekyo nga kikyalinawo nze nstandinga ne mukwano gwange neoba toli mukwano gwange nnyo naye nga oli kyali wange wogwa wengwa sisuubira nti nina ensobi gye ndi mu kukola okustandinga ne mukwano gwange ku mbeera yaliwo ku internet ffe twali tulina omulwanirira. So all of you that misunderstood that and began ne munkolako olutalo lw'okunvuma mbuze nayo nono bufumbo bw'abali, you're all wrong, but you're entitled to your opinions. Sikyekindese wano olwaleero njagadde ku clearinga oba kugezaako ku damage controllinga ku mbeera eyabaddewo yesterday n'okwetondera mwena bye nadisappointi nze n'okwetondera family yange omwami wange my workmates n'abantu n'abandi close. I promise to do better next day. All the brands that I work with, this is not tuvudde wonga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire agatambudde era nga gano gafulumiziddwa omukulu Fred Kajulirumbuye himself ng'agamba nti waliwo enteekateeka ey'okubanga wabaako omuntu gwe bamiza omuso mu famire yaba president w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbu gavumenti ya NRM eteekateeka olukwe lw'okutta omuntu omu ku b'eŋŋanda za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kimusobozese okukomawo e Uganda. Bino bigambo bya Ticha Lumbuye yatuwadde security alert olunaku lw'eggulo nti kyekimu ekiri mu pipelines za NRM gavumenti mbu First Family mbuba informanti be bamugambye nti bateekateeka okunyigayo omuntu omu omumiza omusuŋŋamba okumutta mbu kiko kisobozese okusindikiriza pulezidenti ave emitala w'amayanja gyali mu Amerika akomewo ku lukalu lwaffe olw'Afirika mu Uganda bafunireko we bamukwatira oba mbu we bamusibira. Naye nze ndi wali n'okubategeeza NRM gavumenti First Family ya Museveni bwe lubanga lwe lukwere lwe muliko tewali kisobola kuzza mukulembeze waffe okuleka ekimuzza nga nsonga za ggwanga. Kino kibabuulira tewaliiwo kye musobola kukola today omukulembeze n'akomawo okuleka nga nsonga za ggwanga Uganda. Mwali musobola kikola luli nga ku ntumbweze oba abaana be tebali mu ggwanga. Naye nze kasita yafulumya family ye ne Babi Tungo Kyagulanyi First Lady ate nga First Lady ajja kukomawo essaawa yonna kuba alina oteekerateekera pulezidenti waffe nga akomawo, alina omuteekerateekera emmere gy'anaalya okiwulira ekintu ekyo, alina omuteekerateekera amazzi g'agenda okunaaba nga kookya bulungi okumukulisa amafuta g'ennyonyi. So president waffe wanaaba wakomawo mu ggwanga Uganda tagenda kukomawo mbu simanyi mu segundi uwo, tagenda kukomawo mbu simanyi mukoze iwekiti uwo, agenda kukomawo ku nsonga za ggwanga Uganda. Era yabagamba nti nno last destination ye egenda kubeera Kampala, the capital city of Uganda. Okiwulira? So see on a certain burial of one of his family members or relatives oba brother oba sister, no tajja kukomawo. Era kano wekabanga kali mu pipelines za mwezi okuteesegenyaako ekyo tekiriimu mu byonna, ekyo tekiriimu. Omukulembeze kigenda omukomyawo mu ggwanga Uganda nsonga za ggwanga, nsonga za ggwanga. Kati mbeera mwagala omwanguyiriza yangulizaako mulala mu ggwanga Uganda ng'akomyewo, mukere ku makya mugambe nti entebe y'eggwanga Uganda tugireseewo, tetulina buzibu. Mukere ku makya nti tugireseewo. Trust me, waba yeesaddaaka ku lw'ensi ye yeesaddaakira buli kimu n'amanya. Olaba ne family yali tayagala gijjangawo, bantu bamugamba jjawo family, bano bagamba fulumya first son. Bannayuganda be bamulemerangako, naye ye ng'akulaga nti he's a ghetto youth agenda benganga nga ne family ye weeri wano kuba ye tabatya. Kati temusuubira nti no muyina kye musobola okukola okukomawo. Okay?
okay, NRM government okay, first family okay. Bwe bibanga bino ebigambo Teacher Lumbu ye byayogera bituufu munoonye ekirala. This will not work. This will not work. Akiru anyone you want. Muteyo yenna gwe mwagala mu family y'omukulembeze waffe. Muteyo yenna gwe mwagala gwe mulaba mbuno Yesu nasobola okumuluma tajja kukomawo. Atajja kukomawo. Tujja kukuŋŋaanya family zaffe bagende batukiba mukiikirire. Tujja kukuŋŋaanya family ffenna tweyuweyo. Moyo gwe mulowooza mbuno munaaba musse president akomewo. Agenda kukomerawo mukaddeke. Yalina dayisi temupakuka. Agenda koma mu Uganda mukaddeke. His last destination is not his home. Not anywhere but in Kampala. Ekyo nkibaddiddemu in Kampala ye last destination ye. Kati musibe bulungi. Be muliko tebikola. So kati kirungi security alert bagituwadde. Nange ne mbategeeza nti ebyo tebigenda kukola. Tewali kye musobola kukola n'akomawo. Nsonga za ggwanga ze zigenda okumuzza. Tuli atono yavuddeyo ku nsonga ya Juliana. N'agamba nti talaba nsonga lwaki Juliana mulemerako nnyo n'okubanga mwogerera amafuuku. After all talina kyagattako ne we yandibadde agamba nti awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndoza muleme kuddira bintu bitalina makulu biwa makulu. Juliana yavaayo ddi n'abagamba nti wammwe. Ate ngera Juliana tabayambanga kwe sayo ne bwavaayo n'agamba nti ndi wa Mwami Kyagulanyi. Nze nganze ku ntegera yange sinza kuddaawo n'enjaganya. Olw'ensonga akaseera ke nali mwetaagiramu teyajja. Mwami Kyagulanyi museera wabadde anoonyezaako labadde yeetaaga abantu ng'abo tebabadde naye. Kubanga omuntu abatasobodde kujja mu kalulu n'agamba nti ndi naawe nga tasobodde yadde okugamba abantu nti mugende mu waakalulu ng'alina abantu abamugoberera kitegeeza oyo omuntu siwo. So nze n'olwekyo ndowooza muleme kuddira bintu bitalina makulu biwa makulu. Olewuliddeyo Juliana ng'avaayo n'akugamba nti Mwami Kyagulanyi agenda kubeera gye ndi mugende mulabe. Juliana mwali mumuwuliddeko ng'avaayo n'agamba nti Mwami Kyagulanyi mugende mu waakalulu. Mwali muwuliddeko Juliana ng'avaayo n'ayogera eddoboozi lyonna erigamba nti oba kibinya ekyokuba nti abaana basibwa ne bataleetebwa mu kkooti mu budde era ne bavunaanibwa olw'ebyobufuzi. Kitegeeza si wammwe. Kati kino kyabayambye buyambi kuba nti abadde ali mu kamooli yavuddeyo n'ajja mu lwatu. Nate nakyo ne mukiteekako obudde. Fayini mmanyi muyina ebibaluma nga bannankyukakyuka nti Juliana mwamulabako ng'ali ne Mwami Kyagulanyi nga bayimba taata w'abaana yaani ne bayimba maama Mbiire byonna baali bonna. Ne munayo okujjukira si kwa kkaka. Ate si kyatteeka nti buli muntu ajjukira. Singa kwali kujjukira ne kaana kambata yalijjukidde nti omusajja yamuwa oluyimba abamuwa ne studio mwe yatandikira okuyimba. Yali family ya Kyagulanyi nga Mwami Kyagulanyi y'omu ku bo nga muganda we Mick Wine lwe luyimba lwe baddamu lwe lwamuleeta mpaka nakati. Naye olaba buli lwamutunuzaamu kamera amukuba. So n'olwekyo abantu abamu temubeewuunya. Mweno struggle mu kye mulina okumanya kiri kimu. Mugenda kulaba ebintu bingi nnyo nga Mwami Kyagulanyi yabalaba nti mujja balabira ku bikolwa byabwe. Mukyalaba abantu bangi be mulowooza nti bammwe nga tebabangako bammwe. Kukyanga Mwami Kyagulanyi ayingira ebyobufuzi siwulira nku statement yonna Juliana gyakoze wagira Mwami Kyagulanyi. Yadde nga ye yamubeererawo mu byennyimba. Naye abantu tebajjukira ate abo ye Munnayuganda. Era eyo y'ensi. Abantu abasinga obungi bakulembeza nnyo ekiriwo kati n'atajjukira wajja avudde. So nga mu bulamu bwo obw'olugendo olwo omuntu yenna waaba yakuyamba ne ziba zaali ddakiika 2 osanga kati yakuyamba ddakiika ezo 2 tewali tuuse kubanga kati wooli. So n'olwekyo nze seewuunya ku Juliana. Nze kimanyi bulungi nnyo nti abo abantu babangamu ate bakyali bangi. Wegenderera buli muntu yenna gw'olaba nga ye yeefulambu ye asirika mu by'obufuzi mbutanyega. Ne waba muyimbi nga yeefulambu ze siri mu byabufuzi aba wagira gavumenti direct. N'aba just akyayagala asika aba gavumenti asike n'abali eno ku ludda oluvuganya. Mwenna aba abakutte ng'abayina kuba gwe olowooza wuwo nga n'oli alowooza wuwe. So n'olwekyo muleme kuddira ebintu bitalina amakulu biwa makulu. Kuba ndaba ebibozibozi bye babateekamu oba mwakava ku kino ekibozibozi nga bakunyigamu ekyanyanzi oba wakava mu kyanyanzi nga bakunyigawo kino oba oliawo ng'olaba abalwana oba oliawo ng'olaba omuyimbi simanyi akubi ono. Temubawa budde babajja ku mulamwa. Mugenda kuddaawo wayitawo n'ensonga ezirina amakulu nga mudidde ensonga ezitalina amakulu muziwadde amakulu. Bano abantu kituufu baleka abamwe ne baabeerabira dda. Kyobola nze nyina vidiyo zesikolano ku mukutu gwange. Singa nasalawo nti nkole buli vidiyo gye mba ndabye. Olunaku mwalirabye vidiyo nga 10. Naye nyina ensonga lwaki sikolakola vidiyo waliwo byendeka ne bigenda nga nze ndaba mbiyambyeko n'obipromotinga ate nga mpromotinga ebitagenda gasa. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde. Tukyalina mawulire mangi nnyo kugamba bugambi nti tuzikalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula. Yes, oliko mukutu buli gumu gwokka. Legit TV 256 awo wetuli tukomawo.